Esther Zalwango. Amagulu ganuma nsaba buyambi. Nali ndi mu lubuto lwa maama emmotoka netomera maama nemutomera kati awo boda nafiirawo maama ye naavaako. Ndagala abantu banyambe, nsaba kutambula, sirina buyambi, sirina ngoye, sirina ngatto. Nze Jalia Nansubuga. Omwana wange yafuna obuvune nga kufuna accident ng'ali mu lubuto. Eyo accident nebeera y'amaanyi nnyo. Nemba nga bwe namuzaala naaba nga mulema teyeesobola. Bwe natuukira okulaba nti mulema okubanga mutuuza nga tatuula, bwe nalabira obulema bwe nga tasobola kutuula, akutama bukutami, oba omuzannyisa ng'omuyimusa bw'ati teyayimusa omutwe ng'akutamye bukutami. Awo yatandikira okulaba nti omwana mulema, naye nga nafuna accident ng'ali mu lubuto. Taata w'abaana kuba kwegamba twali era nga twecyanga naye kasaala buno nga ye mulema, ye nga bw'avuma ng'era bw'ajja bw'agenda nga ye bw'avuma buvumi ate kasaala aba nti omwana mulema n'agamba ye tabeera na balema. Naaba ng'atuviira n'agamba nze sibeera na balema biki, nze naye omwana si wange. N'amwegaana mbu si wuwe. N'atuvaamu takyajja ate Kasagunya ne tubeera awo nze kati nze nnoonyeza abaana bange, nze nenoonyeza nkoze ntya, nzigyewa, ne neeyigira abaana kye banaalya kye banaanywa, naye nga sirina buyambi, seesobola, ndi munafu, sirina maanyi, nzinoonya bunoonyi. Omulimu kati oguba baatuyimiriza tetukyakola, tetulina kye tukola kuba twali tuweereza ku mmere, kati baatusitoopinga tetulina kye tukola, tetulina mirimu, tukaaba bukaabi, emirimu gyabula, tewakyali kyakukola. Ate abaana bansaba maama kyagala ku kino magagi nga sirina wadde 10, kati ate ono agira nandwalirira naye nga n'ekikumi sirina, nengula bipanado naye nga ne ssente sirina, naye nsaba buyambi, abantaasa muntaase, mwenna abannengera munnengere mumbeere munteekeko omukono. Omwana wange ono nvuunama nga nsaba buyambi, nvuunama nga nsaba kisa kyammwe, omwana wange afune obuvune obw'okubanga ave mu buvune, omwana wange asobola okufuna ekintu asome, agende mu ssomero, muntaase. Maama Fiina gy'oli, ntunuulira onkwatibwa ekisa, nkuwulira buwulizi naye nsaba nkulabeko, nkuwulira buwulizi oyamba abantu nange nsaba kisa kyo nnyambe Maama Fiina, mpulira buyamba abantu nange Maama Fiina nsaba buyambi, onziruukirire, nkulabeko nange, nkusaba nkwegayirira Maama Fiina, jangu nange nkutunuleko, ndeke kuwuliza buwuliza nti gy'oli, nange nkulabeko Maama Fiina nga nkusaba jangu onkwatire ku mwana wange ono. N'abantu abalala mwenna mbeetaaga mbakoowola mujje munkwatibwe ekisa, muntaase. Ennyumba mpangise, landiroodi ayagala ssente, munnyambe mumpe ku buyambi. Landiroodi ankanula njagala zange, njagala ssente, sirina wadde 10 sikyakola, ntunula butunzi omusajja yandekawo, nsaba kisa kya buyambi, munsaasire munkwatibwe ku kisa. Amannya gange nze Bagonza Thomas, ssentebe WC1 owa Kimwanyi wano mu Katanga. Omwana oyo gwe mulabye Esther ne maama we wabawangaalira. Nze nange nkubira omulanga bazita kisa bonna.
nkubira omulanga abazira kisa bonna ebitongole oba gavumenti abasobola okuvaayo bunambiro badduukirire omukyalo oyo mu mbeera gy'alimu kubanga embeera emuyinze naffe abakulembeze tuyinze era njagala okwebaza Sir Lawrence ne BSTV olw'okuba nti musobodde okujja ne mulondoola ne mutuuka ku mwana ono Esther ne mukakasiza ddala embeera gy'alimu oba gy'ayitamu ne muzadde we mukyala nga bw'ali nga mumulabye era ebizibu bye byeyogerera tusaba busabi era twongera eddoboozi ku mukyalo oyo awanjagidde Mama Fiina nti tumulabye ng'ayamba mu bitundu ebirala naye naffe mu Katanga tuli mu kulaajana era tusaba nnyabo otuyambe ojja otaase omwana ono Esther mu mbeera gy'alimu